po jako akawuwo. Oluvannyuma lwa gavumenti ng'eri wamu ne minisitule y'ebyobulamu okumala ebbanga nga yeekenneenya n'okussaawo enteekateeka ez'enjawulo ez'okuziyiza ensaasaana y'ekirwadde ki COVID-19, omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'abaako emirimu egimu gye yakkiriza okuddamu okukola nga kuno nno okwegaseeko n'emmotoka ez'obwannannyini. Tugenze okulaba okukyamuka nga kungi nnyo mu bantu olunaku lwa leero. Bangi baakedde n'emmotoka zaabwe ez'obuyonjo, abamu babadde bavugisa ndiima. We twogereranga n'abagoba ba takisi bazibalira ku ngalo oluvannyuma lwa bano nabo okukkirizibwa okuddamu okukola wakati mu kugoberera amateeka, era nga nabo beesunga sabbiiti ejja kutuuka baddemu okuyingiza ku nnusu. Kati takisi buli lunaku teebereza sikola nsasula omutwalo gumu mu kakaaga, we nnaatuuka ozijjirayo nga tebatwalako takisi namba. Wabula ate ekyebuuzibwa kiri nti oluvannyuma lwa bano okudda ku mirimu kinaakendeeza ku kaabo okuli mu bantu olw'ensonga nti emirimu ate ekitundu ekinene ku bannayuganda bwe basinga okwenyigira nga kwe kuli omulimu gwa bodaboda kw'ossa n'abasuubuzi abakakkalabiza mu za keedi tebannamanya ddi lwe baliddamu okukkirizibwa kukola. Tetulina tebatuleetera akantu konna konna, tugenda kuleeta emmotoka zaffe tuzikusuulira awo oba zitwalira mwami Museveni atuweemu ssente. Wano n'aba bodaboda we basinzidde nabo ne batandika okutakula emitwe okukakkana nga bayiyiza akuuma ke batadde ku bodaboda zaabwe okusobola okuziyiza omusaabaze wamu n'avuga okwesiga ekirwadde. Kakati buli muntu asala amagezi olw'abana ababataddeko abasazi b'ensawo abanoonya okutwala emirimu gy'abantu. Pulezidenti abantu bagenda kulwala, ky'obadde okoze oyanike mu ttaka. Vayo lungamya abantu babeere waka nga bakakamu. Abamu ku bakulembeze b'abagoba bodaboda bagamba nti bagenze okulaba ng'omulimu gwabwe guggwawo ng'ate bodaboda ze zimu ku mirimu egyasooka okusibibwa kyokka nga tezinnafuna ssuubi liddamu kukola kwe kuvaayo ne bayiiya akuuma kano. Ne tugamba omulimu gugenda biki bye tuyize mu coronavirus eno. Lwaki tetutuula ne twegattira awamu n'ebibiina ebyo n'ababadde beeyita tusigale mu ofiisi zaffe nga tukola naye nga tulina obukulembeze obwawamu. Ffe nga Kampala Central twakikola ne tusobola okulonda ebifo byonna nga nze ssentebe waabwe so n'olukiiko lwange weeruli. Bano bakubiriza abo bonna abali mulimu gwa bodaboda baveeyo bagula akuuma kano olwo nno balyoke basabe omukulembeze w'eggwanga okuddamu okubakkiriza okukola. Kana kantu ka mitwalo 15 naye osanga wa bodaboda nga atadde amajjolobero ku pikipiki ga mitwalo 5 naye nga tegayina mugaso gwonna ku bulamu bwe. So kana akantu kakutuyambako obutakwatibwa bulwadde bwa coronavirus. Abakulembeze basabye omukulembeze w'eggwanga akkirize agezesa akuuma kano olwo nno baddemu okukakkalabya emirimu gyabwe nga bwe gwali bave mu kukaaba. Kubanga kagenda tuzza ku mulimu babadde batugobye nga bagamba twetaaga social distance ne customer yino tugifunye. N'olwekyo nzirayo okwebaza pulezidenti w'eggwanga lino. Akabodaboda ke baleese kalungi naye nze ŋŋamba nti soke tufuneyo omulwadde wa COVID atuleke emabega n'oli tulabe eddala kanaakola kubanga bw'anaavaako ajja kwasimula bw'anaavaako era obulwadde bujja kukola ki. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tugaba coronavirus abavuzi ba Subaru batuwagaza ki? Bazingiza buyingizi mu mayumba. Naye banna